Tuli ku Noordeen Ntege YouTube channel tubazo kubera nti mutambula naffe era nga towe kubera nti tubaweereza muzere Megaton gemanya andine Noordeen Ntege unaku olwaleero tugenda bera nga twogera ku nsonga nyingi nnyo muli ensonga ya luswa okubera nti ajja independent ajja kimafia ebyava mu kulonda teyabikakasa tebyamukolera ajja bwana munigina tujayitako ewabesigye tuyiteko wa mama Fina tuteko n'ebivulo ebyasala abantu ku Valentine naye ensonga zino ebbiri ndoza kutubatandikira agibuza ku bantu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya abantu bange jona gye musinzira okutulaba muri mutya nyina abantu awe Canada nyina abantu e US tebokyayo bocha gwe batuoche nze naye batu mutuoche yoko ina abantu nakwo abali mu Europe mbolo okulya omuyembe ogwenjali nno jalebade kote naye bugezeegeze ne omukazi ono yampadde ekiyembe ekifu nda gumugeza mawali gino gye mbatamala ne gwavudde ku motoka ne gugwa no atundira wali era namuge tompe ebiyembe ebifuka nigenda gumugeza naguze emiyembe gya mutwala aje ensongo ziwulidde katutandikire no tusembeyo luswa buno twogereko dakiika 2 ate obuteba bwagale bwe byadda gano kocha tuli ku luswa nga tudda ku bali luswa yakoze atya luswa janga independent luswa yali wo muntu ayagala ategere luswa eyali omuyambi wa Segirinya eyagenda ku malaalo oyo kati luswa ine ekizibu nga nze kyendowooza luswa omugenzi bwafa wajjawo embeera gye tuyita raising someone's hopes balinyisa gundi ye esuubiriye okusuubira kwe kwalinyisibwa abamwetoolodde batya nti kibadde kizze kibaawo empola nga efuuse norm nti abantu abafudde nga bali mu parliament bw'aba alina omwana omukulu gwe basongako era abantu ebitundu almost 95 ku 100 bazze bawangula mama wasasiri ogwalo yalugwamu otegedde naye abasinga waliwo omukyala w'e Masaka muwala we bamuwa waliwo omukyala w'e Busoga eno waliwo eno mu North abagundi bamuwa wa Jacob bonna abantu bazze basympathizing abasinga sijaga bonna naye abasinga kati ng'ekintu kiri kya tumuweemuko tukubagize ekirungi ono teyali mwana yali muyambi anti wenkuweeraawo kati olw'okuba Segirinya yafanga abaana be bakyali bato oba abakulu tebannavaayo yazaala mukulu yazaala mukulu kyandiba naye ne batandika okugamba naye omuyambi we abaddewo naye n'agamba olabye wamma nno olaba wamma wajjiraawo so kati bano abantu be baleetera luswa naye okwetimbawo n'atandika okufuna essuubi liri nti n'ajjayo n'agamba nkisobola nange wamma kankyeyimbbemu n'amobilizinga family maama n'agamba luswa ono kiriya kati hopes ziri nnya n'owulira ng'oga kaakati it is now or never nina kikola kati oba butakikolera ddala naye ng'abantu be bamuzimbi bamutaddemu embeera eyo essuubi ne lirinnya lyobadde toli nalyo ne lijja ng'abantu b'oterola be bafera oli amugamba leeta miliyoni 2 ogenda kufuna miliyoni 5 kaakati n'atandika okubalamu agenda kuzimbako ennyumba aguleko emmotoka akole biki n'atunda buli kyalina essuubi alina ddala kati bwe bamugamba nti nebita yenna amugamba nti bakufera abamubi yenna agamba omuntu ono nti zino sente toziwaayo alaba nga tomwagaliza kati luswa ajjiramu akatiba ako ekyokubiri luswa bamugamba kaadi si ewangula bangi bawa kaadi ne batakola ki ne batawangula
oli n'amugamba tomanyi ne Bobiwine yagira mu by election akabonero saawa nti ki nakuba kantinti yakuba kantinti waliwo n'omwami w'NRM awo ko bambi kantinti yalina n'akayimba kantinti no yalina wakubiri yali wakusatu waliwo w'NRM yali awo mukambwe erinnya ligenze mulimu mumanyi Bobiwine n'aboocha ngatalina kadi yonna naye olwo yasooka genda wa Dr. Besigye n'agimumma teyagimumma amusaba amuwe kadi ye FDC naye nga mu buntu bulamu nga Besigye talina bwakikola ng'alaba kantinti musajja we si kulaba kandi nti already yali MP nga we FDC nga yawangula akalulu ne kajjamu emivuyo nti mulimu okubba mulimu biki kati ne bamuwaabira buwaabizi ne basazaamu okulonda kati bwe basazaamu okulonda ng'ate bwe tolina bw'omugamba ne bagamba muddemu mulonde kati nga kuba kweyagaliza nnyo na ttima ogamba manyika nti gwabaddeyo atoddayo katuwa ono Besigye nga talina kyakukolera Bobiwine n'agamba nti omukulu sijjamu mu kibiina talina bwakikola tuno yabaddeyo ate tumugjeyo olina amaanyi kali ne Bobiwine ng'omutima gw'omugamba it is now or never n'agamba ekijja kijje mbikuliddwa kati nyingirawo kati era Besigye agamba Bobiwine linda 2021 ogenda kujja obaawo obeewalala Bobiwine agamba nze nyengedde ndi waakaakati ebigambo bya Besigye teyabiwuliriza naye nga naye ng'omuntu alina ekiruubirirwa kye ng'omuntu kati mboneruso ali ati nze nkuwa bombi Besigye yali mutuufu nga ne Bobiwine mutuufu era Bobiwine taba kulemerako kugamba nti abakudda mu kuwuliriza bigambo bya Besigye singa ne tulina Bobiwine wa leero kubanga Bobiwine amala kujja mu parliament ensi n'etandika okulaba another Bobiwine another side of Bobiwine another political leader Bobiwine gana amasenze gonna gava ku eyo decision gye yakola however Bobiwine yakifunamu era Besigye mmanyi yejjusa ne wankubadde teyalina kyakukola mu principle yali alina okulekera kantinti yadde noono yajja nga alina amasanyalaze naye nga tolina bwoga ate kati gwe vaali kati Katonda n'ayamba akalulu ne kalamula kaakati luswa ezo factors ate ye tazirina Bobiwine yali muyimbi ng'erinnya alirina nga w'amaanyi music yali akendedde naye ng'omuntu muzito nga ng'erinnya Bobiwine limala bumazi nga ekirala ne Bobiwine amaze okwekolerera omukululu yes nga Bobiwine ne kitunyumya music ba artist okuba nti bali mu kintu ekikambwe awaliwo katolo bw'amange era naye yawangula kati artist bali amaze okuyingira ekintu katolo bw'amaze Judith babiri ejali awangudde oyo kati ali Canada teyakiikirira abantu kakati Bobiwine ajja ng'olwo ekigambo muyimbi gwamanya omwesimbako ku lulwo singa kati bamaze okubalabako nti si bakozi batukyamusiza bwerere ba bulijjo nabo twalonda babiri n'adduka teyadda okitegedde ali Canada kakati Bobiwine ayingirawo n'amasanyalaze 3 phase agakwatamu yamanya jakuba kutta nakalimu akalu nalina era nabadde ne selector David mwazeewo yine mugamba David mwazeewo twaddawo dda anti ngenda katema anti manyiche yakola oba yali Eddi Mutwe eyangubira nampemula waliwo nakuterangayo ku gundi TikTok yange wali ogiwange ngubira mitwala 2 3 meka nganji kubajita omanye emikwano gye nafuna ati bebe tuli bwetuti Eddi Mutwe nga tuli bwetuti selector David bonna banene bomanyi Eddi Mutwe roza teyakujjayo mukyali ba mukwano naye ajja kunsindikira follow
Nimekufollowinga back. Yakujjako Ate tukyali. Eddie Mutosi nembe muli ba ku kyalo. Ekyo kyo kimanyi. Nayo buzibu ki? Ya manyi simuyinaako buzibu agitwale kasana ngesimu. Eddie Mutosi talina nnyo mpisa. Nkugambye nze ate nali manyi omuntu agenda okikola. Devi. Selector Devi. Devi yali yenyiga nga yeterera. Nedda omanyi nze Devi simunenya. Era ne Eddie Mutosi bayiba simunenya. Waliwo royalty nti Bobiwine ye waabwe ekituufu era Bobiwine tasobya bituufu kati omuntu yenna ayogera ekintu ekiri negative ekitazimba linnya lya Bobiwine balina okufaafaagana nabo kira muntu kira naye so nze sibanenya nayogera ekintu ekyali ekituufu naye nga tekizimba Bobiwine bwagamba yali mu show ya King Saha eyali ku Africana najja n'abantu bangi kati bwayingira n'abantu bangi mali ne banyeko bano abatagula mmeza Sauda Madada beyagoba bano bazze mwene yasemye naye ku Africana Sauda Madada wamaanyi aina wa papa naye ebisajja bye yabigambako yatugobera ebizezere ebyo naye nkugamba kati mbaga twogera ku Nediseni yayogera neŋŋamba nti Bobiwine ekyokujja n'abantu eggaali ennene mu bivvulu by'abantu aye ne bijjanga muveeyo naye abantu abo bebeewa self importance bamulaba ajja nabo ne beewa position naye yajja n'emmotoka nnya ogutali naye nze nakyogera bwe ntyo kati Selector Devi Eddie Mutwe nebanyigamu bonga balabanga nze atoola ku masannyalaze kuba nninge yali alabisa ngamba gamba omukulu ajja n'abantu abasooka okkuba enduulu nga teri yagikubye kati ogenda olabya akakyanga nogamba bannange enduulu nekoleera bano abalabye babakira kweno bambala bwambazi kati nenkinyonnyolako nga naye nali siga nti Bobiwine mubi batinga nze amanyi nti Selector Devi abeera wano nnyo Eddie Mutwe ye Minister of Defense bogambye bebasooka okuba enduulu ngaba kyali kiraga kyali kirina kyekirabisaamuko nti omukulu kyakola si kituufu kati bano nga baŋŋamba kati olowooza abantu bonna ffe tubagamba Eddie Mutwe musajja wange Selector Devi naye nga bwe nkugambye nti guba muliro omuntu omuwamu ku budde nakkakkana tunyumya bulungi nnyo kati muli kiriya kimala kati twali tunyumya netunyumya netwejjukiza akalulu ka Kyaddondo Bobiwine yazze mu 2 oba 17 mweyo by election gye nkunyumiza yakanti nti Kyaddondo kati Bobi bwajja teri yamanya masannyalaze bwe ganaaba gajja akalulu kajja nakeera wa Bobiwine waka netugenda walondera kali awo ku kkubo ka polling station kalina kakubo kaliwo nzize wa mawulire Bukedde ffe twali tulaga live essaawa eyo Bukedde TV ebiseera ebyo mwaliko masannyalaze giraba kugwa kati very face Bukedde yagwa yali ekuba ina ba president n'omusanga mukubo totegera nti president paka lweribonerera nenze nkugamba kati mu coveringa olwo tulinze n'abalala kati ndi mu mmotoka nze ne Selector Devi tukola patrol muyitamu akalulu kali katya Devi musajja tuli banga ddene twa dismantlinga n'ababbi ba mirundi ebiri ne Selector Devi oyo akimanyi nga bakukuta tulina twagenda nga kugombolola eryekasangati ndowoozo bakugombolola kooti netusangawo omusajja omu bamuyitaani w'amagye asuleyo kololo bamumanyi nga bali abeka bali mu lukwe lwakubba bululu lwakusomula kalulu kaffe emisana awo ssaawa 5 nga bali batukoze bubi Devi musajja nno yabasanga nga bavuga emmotoka bajja n'agibakiika nga balina n'emmundu nga mwetuli netuvaamu ne kamera netuyiwako live unit Devi nga teyemalikirwako temujja kuvaawo wano nga muli ku live abantu ne bayingira ne balwanagana nabo sajja emitambulika ekwewulankanya mpola pakananga ne bimalamu omusubi netuvaawo netugituulamu netugivuga olwo mupatrolinga ye
waliwo polling station yali ku Kasaawe olaba nga wakava ku mbuzi wano ekiteetikka kati bw'oba oyambuka bw'otodda Gayaza Road waliwo akasomero kali awo nga muli polling station ogw'embuzi oludda lw'embuzi naye ng'ogenze mu maaso ng'ekiri eyo waliyo Kiyimba Haji Kiyimba ne ttiimu ne tuyingira nkumanyi ng'omutiitizi olw'amaanyi ogajjeewa ku Sereki ndi ku kamera waliwo olabisa nina kaadi enkambwe ate nze Noordeen ssebo siri wa bulijjo owabukedde nze Noordeen Ntege otuuse tuyingidde tulwanye n'abasajja sirwana nti mwendi naye balwana nze ndi ku kamera ndi bwe nti abalwane nongasika ng'oteekayo obugambye owanyisa buwaanyisa balimba tetuli mu kubba ate ababba nga kamera already ababba nti kakati olaba nga bw'okiraba bwe kigenda maaso wano tuli wano wawulira akayana akalulu kagamba naye nga kiraga Bobiwine ali mu liidi ako tokeerabira embeera bwe yali okulonda ne kuggwa ntubeerayo ne babala akalulu ekiro ndooza zaali sawa era nze kyonva ngamba abanupu bano abamanyiira abalenzi adedde abo babaganyi buuza Wamalu Kisekka babaganyi okwogera bino ebintu bibalimu byabanene atalina amagezi toyogera wano wetutuuse balina okuvaawo batulekere bakitegedde babaganyi andi nkunyonyola nze nakikugamba tugogamba babwerere bambi mbaddamu nedda bave abalowooza nti banupu nnyo si banupu babategedde fe waliwo ababasende bwe nkugamba nti fe banupu kiri kintu kyamu nkunyonyola gye twava Noordeen obadde ontegedde mbadde sinnaba kyova nkuga nti nze nasobola okujjako Bobby interview mu kalulu awo yogerako eri abantu kati gwe gwendeeza bamulonda jalo mwana tugenda kulonda tuzze twagala tukolera abantu ekigeze Bobiwine musajjawo nnyo buuza ambassador wa Firebase ayo musajjawo kati buuza kati nkuwa tugenda okukabala awo saawa 2 3 ne katandika okubalibwa nnya ndoza abamanda ne gatuggwako ng'omuwanguzi atandise okweyoleka ng'omusajja babala obululu bwa Bobiwine Bobby kati olwo balina senta twali Kasangati nga bonna babukuŋŋaanyiza babalira awo tale senta nga eri awo nga ba returning officer awe wali office ne Bobby nzijukira yali azze ng'alina waatudde mu tenti ne bali webali naye nga layini omusajja amuyita Sebalo basebeki eyali ow'enaalemu ye yali ow'amaanyi kuba ye yawaba ne mu kkooti owabira kantinti FDC yes kati Bobiwine we yafunira omukisa n'awaganya era enaalemu ye yayamba Bobby okujja singa teyawaaba singa taliiwo koza amaanyi gatandikira awo gava kuwaaba mu kkooti kkooti neegusala nti babba muddemu mulonde ne kabijja kati Bobby n'ajjayo empapula ne tufuna akabonero ssaawa yino era Bobby oyo selector Devinze mumanyi musajja wa Bobby talimba waddala muwe 311 si bana abavuma abantu n'okuvuma asobola naye nze kye ŋŋamba musajja wa ali rofit we si bana abakwenya muntu oyo byonna eddi muntu ayinza okukyamuka n'akola ensobi naye nga musajja Bobiwine blood era eddi muntu oyo nzijukira eddi mutwe akalulu ako kyoba ne bwanyiigira nze simufaako akyali munyiivu anti ngamba ne bwanyiigira omutima guŋŋamba tulina ebyafaayo bingi ojja kutereera kubanga bano abantu abakugira tebamanyi eddi mutwe olwo ng'eggaali ekutte Kasangati oyo bweti era wuna ng'ekkubo liri bweti ne bweriti abantu nga bakwatidde ku makubo olowooza waliyo kiki kati ng'omuyaaya asazeeko kkubo eddi mutwe oyo twatambula mayiro nnamba ku bigere nga muli bwe muti yakuggala nga nzigadde ntambule nfune we ŋŋenda okuyita nga yakwagala nnyo nkuga nze nali mpeereza akalulu konna obulimba bwonna obubbi nga nze mbwoleka jukira oli ku kamera TV ye ndi ku kamera TV ng'ekyali y'amaanyi togiraba kati nga bw'obira wano bitambula Kyagulanyi Ssentamu amaze okusuula akalulu ne gundi alondedde bwe wati ne gundi alondedde bwe wati tuli ku ssente ya wano bintu bitambula bitya
gundi yaliwo Rogers Molindwa omwogezi w'NRM nga wali zigenda okweranduza 12 nga atandise okugamba ekitufu kiri nti bajja kututtamu omuntu naye yakakasa yaliwo nga bagenda kututtamu omuntu katumalirize mulimu gwatuleese nga Bobi alaze amaanyi bakiyimba baaliwo nga bakitegedde ab'NRM bonna naye saaliwo nti oba ndi waki naye nga ndiwo ngo w'amawulire nga naye lwaki baali banjagala bwerufu nti mwe muwangula era ndowooza gwe wawa abeeno ebweru ekifaananyi ekituufu nakisiiganga kusaawa nga 11 ne nga abakayisanyo mukwatemu kambawe update bwe kitambula olwo akayisanyo ebiseera ebyo nga ani akakola sopa kiraka kerekere omutegedde ali bweru nga be baliwaawo n'anteira anteira nga wadda yajja bukyali anteira kati ne tukola awo ebyo ne tuvaayo Bobiwine n'awangula uyo mu parliament ebyavaamu byono gwe tulaba tuddeyo wano ewa Luswa asalawo agamba ngenda kugundira amateeka g'ekibiina kati bino byonna n'agamba nange ngenda kwesimbawo ng'abalala omwali Nalukoola omwali ono Ddikuula Nsereko omwali ye yennyini Magala n'abalala n'agamba nti wakugondera amateeka saawa eno avaayo agamba Bobiwine si yafuga anti waliwo propaganda w'abayaaye abamu abali mu Nuupu abalabanga gundi alinnya mu mugaati gwabwe Bobiwine ne Nalukoola batya sitegede statement ejiddemu waliwo abalowooza nti Bobiwine ne Nalukoola balinnya mu mugaati gwaba Ddikuula bano bayogerako luli mu sheeri Bobiwine akoye Ddikuula mu kibiina kati yabakooye so babadde bagamba nti kino ekibiina kyaffe Ddikuula bwe genda okuba enderevu mu bantu kaadi bajjo kyava wagira ennyeno kuba naye baba bamusudde ebbali Ddikuula abadde n'ekirowoozo mu Ddikuula bagenda kwegasa omuguddemu kati Bobi yabaguddemu bwe busungu n'alabye bajjo ng'akaaya anti embeera badde beti badde Ddikuula nga bagambwako batuula mu maaso Ddikuula be bategeerera abategeera ati ab'obutayitwa abakoowa ffe tuliko kakati Bobi abagamba eno mu mobilization ne foot soldiers sibagobyeeyo parliament basajja yabasindikayo kabeeyita Ddikuula bibalemi gwe buuzaayo Ddikuula ani alina kyakoze mu parliament Bobiwine nga mugezi buli omu amuwadde chance yabawaamuko naye mubba waamu emboozi eri ku ground egamba Bobiwine yatutomeza ground egamba watugamba woolaba umbrella kolaki tiikinga kati abantu bamugamba twatiikinga naye tetulaba ene waffe nga tebitiikinga results nga tetuziraba ku ground watugamba tutiikinge Ddikuula bonna ne tubawa because Bobi agambye woolaba umbrella kolaki tiikinga kati ku ground abantu bagamba twatiikinga ki Bobi talina answer n'agamba obusajja bw'obutaayi bw'ofumbira omutwe Nsereko Muhammad bu Segona bu Semujunganda era bukyetise parliament muwanga kivumbi ku ground buyinza obutakola nnyo naye owulira nga bugamba nabbanja twala eri mu luzungu ate mu tteeka kati essaawa eno Semujunganda agugulana ne Muhoozi ninaka kiripo ke nalabye yali ndowooza capital gang nga kyakola President Museveni ku capital amoocha kino kati n'ogamba Ddikuula nayo kati Ddikuula abeera naga abasajja bagezi nga byanyumya ate okumanya Ddikuula bagenda bagobayo tebagenda balina okukola emirimu nabana abambala ebitajja anti parliament wagiwulidde togenda kugira mu kinu kyo simanya banambala ebisapatu matayi nkugambye parliament ekizibu kye tulina mu parliament nti ne gye balina okuloopa ate nabo bali civil nti Bungereza America nabo bali organized basobola okukuba emmeeza
obwolumu naye bagikuba mu lulimi oluwulikika tebalina lwebagaa nedda kakati muleeta abatamiivu kati bajja ekimumenya kyekyo agamba busungu obwo ffe tubadde mu liidi ate kati ogwo okomyawo ab'obwongo kati ffe tugenda kulyawa agamba Ddikuula bange mbaleseewa agamba kuba yabadde alinamu ekirowoozo kuba yazzeeyo okusoma nti agenda kukola akabiina k'abaddu asoma naye tabikwata abikwata agamba abiyita bajjo okuyita kirala agamba abiyita bweyogeramu naye wano okimanyi nti twalinga ku beat ng'atandikira tusomera be basomesezza kati nno nkugambye tuba naye ng'awoza coursework amutawaana n'anyumya ekintu ng'ogenda oli agamba kirala ate baagambye kirala abyerabira musajja wattu kusoma bukulu asaya kiri kyali ekigaye tebaddamu kusoma kyani ekyamugamba bwewawera okusoma obukulu nga kisinziira ku ye Mustafa amanyi nakyo tekitegera kizzo nagera nenkikubira nekiko waayi jantu koleyo akantu ekingamba ompayo emitwalo 5 ng'akati enempuuta tekitegeera kirya kyagamba mu reasoning ya bajje ejja kuloozesa abantu nti buli asoma obukulu tategeera nekigamba wera okusoma bajjo waffe obadde onzizaayo wali kati Bobi nti kati bano Ddikuula be balwanyisa Bobiwine bayombesa Bobi olw'okuleetera bano Nalukoola abategeera ate ne beerabira nti Bobiwine ye Ssekanyolya wa Nuupu yalaba ewala bw'oba wano owulirako nnyeno program nagikoledde bantu basomesa nawaddeyo kano akalu ka Nuupu nkawa obudde akaana akaddako n'abantu mbawe Nuupu entuufu bweyina okuba nze Bobiwine wasobezza nzenzeke omu ku bavaayo ne gamba Bobiwine mufu wano simwogerako ne mbaga bino bifwalimba era ne bayomba ne mbaga bino tabisobola kati byasobola mbikuga yabikoze bulungi bw'oba wulira logic bw'oba oyina Sseggona obadde ne Mathias Mpuuga ng'ekirowoozo kiri nti kirabika tebakyali royo gyendi oyinamu ekirowoozo ekibata weetaagayo looya weetaagayo balooya abali ku lusegere ekibiina kyetaaga weetaagayo balooya bagenda okuba mu paalamenti nga banuupu nga bagenda ku defending ekintu in favor of Nuupu in favor of Bobiwine kati osobola okuliplacinga Sseggona ne gundi n'ensereko n'ebibokisi abana ekyo yeekolekawo empaawo ate buli mulimu kati bano tebamanyi nti Bobiwine aleeta Nalukoola afiiringa gaapu z'abantu bangi si Sseggirinya afiiringa Mpuuga afiiringa Sseggona betugamba nti baluddeyo bano bonna bamuwanga Kivumbi wakubata yadde abalaga nti weebali naye muwanga Kivumbi abamanyi bulala ayina okubata era mwe Ddikuula baddeyo musome ayino ebitabo oyagala toyagala balabire ku Bobi babalaga kino ate yaddayo n'asoma naye bo bakyagala teyandisomye naye akimanyi nti byonna bwe bigane yadde twetaaga ghetto naye byombi tujja byetaaga ghetto n'ebitabo bajjo tagenda kuleka Ddikuula mu Ddikuula nti naye yazzeeyo ayagala besi kati naye agamba nti nabo butali tebagala naye ate asoma singa abadde tayagala yanjezi n'ayuza empapulazi kati kyenkuwa nti ekyokuba nti wali ab'obutaayi abatakoze waliwo ayinza okukibuuza bakoze eki ekyokuba nti wali ab'obutaayi abatakoze bamusiba mataayi tekijjaawo nti ate okusoma kulungi kubanga ensi yonna international relations ogenda kudiringa nansi nakusoma ogenda kutuula ne ba Vladimir Putin ba Trump okitegedde ogende e Bungereza nsonga za buvunaanyizibwa nga byakusoma international relations siza kugamba nti nfe waffe no zo standard bwetyo bweri ya bitabo bano bo oyina okwapulayinga economics ng'oteeseza ensi oyina okwapulayinga international law ng'oteeseza ensi kati oba oyagala toyagala tuna tubeera gye bayita palamenti ya Africa palamenti y'ensi yonna walabye Naamu olukiiko lwabadde Naamu wano mu mwaka ogwedde emunyonyo zabaddeyo biba bitabo bakugamba ensereko genda oteeseze Uganda ekola Lumpur
okitegedde muli Kuala Lumpur mwenga abo opposition ne bali baleeta abo opposition beeri Bobiwine be yabibuuse wetaaga Nalukoola yagenda mpozo ogambe esekano lya gwe muwanvu tubuulire ebyekibuga kati abibabuulira okitegedde kaakati yawa Ddikuula time bano bagamba nti Nalukoola ono ava eri mu DP Basiru yakajja tannategeera kibiina ate bamuwa Basiru bo balowooza asiiba ku live ng'avuma abantu yaba owa Nuupu nga bwe gambye nti oli alaba Noordeen nga tamanyi Noordeen nakyo yali akoledde Nuupu oba struggle okitegedde Nalukoola tujjukire OTT baselekitadde vyabo babayoola nga beekalakaasa babuuza ani yabajja mu kkooti Nalukoola babuuza ani yayimirira mu kkooti Nalukoola ze way back kati oyinza okugamba nti Lutamaguzi si wa Nuupu yadde agamba wa DP yaba wa Nuupu ensonga zonna ayirawo kati bw'ajja n'agamba nti leero official have joined Nuupu ng'ogamba atwala eri wa DP oba otegeera ali waliwo n'ekirala Bobiwine yavaawo yali wa Nuupu kati n'omala ne tugamba Nuupu ya myaka 5 kwena bwe baya myaka 5 bano baavaawo abalala bw'oba owulira ofunye aba DP abazze tusooke tubuuze Bobiwine yava mu ki yayagala kwesimba mu FDC yali waki Bobiwine yali wa DP n'amaana n'agamba FDC yeriko Lubongo yali waki NRM Katana 311 Waiswa Chairman Nyanzi Waiswa Chairman Nyanzi noba chairman wali wa chairman bwe NRM mu Kampala myaka nga 2 okitegedde Waiswa yali wa DP egumire ewedde emirimu UID okitegedde ono omusajja Namboze buli omu amumanyi DP waliwo ono Nyambeshi owe Bugisu NRM yazzeeyo dda tatiisatiisa anti nkuwa kaakati bw'ogattagatta kitegeeza Nuupu bagiwe bavubuka ba myaka 15 n'ababadde abayimbi abadde batamanyi gye bali kaakati bw'oba ogamba nti buli alina gy'avaddeyo ogenda kubajjawa kati bano abavumi bannaekigundi principal abaleseewa principal ateeminga abantu be bamala ne bakkakkana ne bakwata layini entuufu nti layini ki gye tugoberera nti principal tugambye kaakati tugenda mu layini eno bajja kutereera mpola kati guno omu amagezi ki ono omwana oyo Luwemba kozi mulaba n'ekizindalo kino kimukalakaasa ekitundu engoye Luwemba saagala mujjako ddembe lye agezeeko nze ekinnuma kiri kintu kimu lwaki teyajja luli najja yekka n'ateeteeka mu kalulu k'abanne yali amanya ajja kulya akulinga Nalukoola we yali akuze naga nti owaayi nze wekigaana naye nati nono yakyogera naye kyeggamba kaakati Luwemba ye Luwemba ani Luwemba Alex Muhammad Luswa kati Luwemba oyo emmere ya mwoga agezeeko arabe ajja kiwulirako biri bye mbadde mpaana Bobiwine yaliko amasannyalaze ge ne feva ze ng'omuntu Luwemba ajja kubonerera erabidde ddala nga bamubbye yasobola Nalukoola ono anti agenda kwezimaona Nalukoola yekka n'abeNRM balina omukazi mwebali mulimu FDC yaluvuddemu anti tamanyi gyakiikirira banyiigira FDC yanyiigira wakola ki mbonna yalabisa omuntu waayo tamanyi na gyakiikirira baddamu ne bamubuuza mpozi ogenda kiikirira wa Kawempe yagamba Kawempe eno Kawempe yagundi yagamba South eno eyani eyakazibwe Bashir kwegamba yeyepikira Bashir lwaki talinda kutapapyo kumemipanda n'atenga Bashir buli omu awoza kimu omuvubuka oyo tategeera bawoza kimu namubuuza ebibuuzo ate wandimubuzizza ki bagamba omubuuzi be baŋŋamba mubuuze naye omusajja omusumaali ogusembayo bagumukomeredde ng'ayogera nti ayagala wa Bashir mbaziira ene wa Segine natayagala waka tebwamunyumidde nedda ebyo biri kulaga Bobiwine kye yalabye nti era Bobiwine yagala bavumiriza abayimbi tebategeera bagamba nti kati bwe bavumiziganya abayimbi nti
badongo kigambo badongo bakitwala nti omudongo abatategeera Kalifa mudongo yennyini ku kye yakoze kyamaze bumazi obwa kansala bwandi mukoledde nnyo atatuuka waawo mpaka wazibu nno abusobola n'amalako bali nnyo ku ttaano abaawo kansala w'ekawempe ku ttaano oba ayingirewo mu ttula mu kirokolo omwo katooke yetuba munansana ayingirewo mu ttula kawempe mu kiswera eyo abantu abakiikirire mu nkiikirire ennungi ate nno ekizibu kyalina eno kawempe gyakiikirira ye yaba tegeevu nkambwe neeyo tezannya ani kati erimu kyanja gundi atwalako ani bahayi gundi atwalako semuju ne gundi n'atwalako semuju ono Yoweri Ssennyonyi semuju tatwalako oyo weekira ono west ne north hayo nkambwe tagisobola ya Ssennyonyi webawasaganira bagirekere Nalukoola ne kati parish ezo yali azimanye ddala wali omutise kinene kiyanona kyekyo kiyasaba nze namu finally ndowooza twogereku katono ku nsonga ya Mama Fiina tujja mufulira show ye tumukolere yiye tujja mukolere yiye gundi wadde atugenda mukolere ye gye niamuyiriddewo omubiri anti avumye buli amuyingira bamuyingira bagamba ki bye yabaze byabadde bifu tayinza gamba nti omusajja yamufuna emyaka 14 netubala abalamu abaafa Fiina alina emyaka emeka abaana abo baalina kati awo tujja kugendawo ndowooza era bajja bimbuuza tujja mufulira olunaku lwe alina ne programu namba y'omuntu w'abantu ku YouTube ng'abyogerako n'omusajja yayogera myaka 12 ojja tuwa information katumalirize katono ne Dr. Besigye nalabye Omalu Kiseka yavaayo n'agamba nti ono Besigye ali mu bubadi bafuutu soja bano ne bavaayo Bobiwine bwalwali badde akimuteekako Bobiwine wabadde bakimuteekako principal n'avaayo n'agamba n'avumirira ebigambo byabali ne bafuutu soja abalala ono gowaana avuma obulungi Sami muwana bavumi bakambwa n'avaayo daga Omalu Kiseka tukwegaanyi toli waffe bigambo bya kisiru Sami bino byebigambo byogera nti Dr. Kiza Besigye ali mu kwekola busolosolo akolagana ne regime eriko byonna bo ne babigaana ejjo omukulu bamututte mu ddwaliro ebugulobya onafuna kubujjanjabi kati leero ne bamuzaayo embeera yabamu bagamba mulwadde abamu bagamba yeekoza abamu bagamba bino ebigambo ebyo Bobiwine yagambye ati yavumirira gavumenti kyekola ate bafuutu soja byoyogera Omalu Kiseka yagamba nti bali mu kwekoza nabali era tujje mu katemba we kati awo kinzizayo ku kiri kyewayogedde nti abakooyi Bobiwine agendako abantu abaagala naye olumu bafuna kibayita verbal diarrhea oba mouth diarrhea basesema busesemi ebiga bibayitamu buyise ekijja tebasengejja tebayina sifulumya nti waliwo ebintu by'osobola okukola wano waffe mu mbeera omuntu omusibe omulwadde omufu n'abagole ebiseera ebisinga tubola ojja kusanga almost buli mufu bamwogerera birungi almost omusajja abadde ayagala abantu nga mukuloga nnyo naye mu nsa kasamala emirimu gye aba alina birungi byere kati okulwanagana n'omufu oba okiyitiriza so bw'oba tolina intelligence ku kintu kyakoleddwa kituufu nnyo towandowooza Dr. Kiza Besigye yakwatibwa e Kenya emisango egimuggulwako gya naggomola minene mizibu awo omwogezi w'amagye we yagambidde nti yali asobola n'okuba nti bamuttirayo okitegedde naye gwe engeri gy'obirabamu osobola okubinterpretinga nga bw'okola ki bw'oyagala kati olw'okuba tulwanira laiti ffe tuli mu kitangaala oluusi olaba munno n'olowooza yakikoze bamwogereko kuba olumu bakikola
oli nga bwe walaba wano nti tulabye abantu bangi ne bamukubaka oluyi n'agamba amannyo ganvuddemu sisigaza gundi omugongo gunzita n'atambulira ku gundi mu bugaali ne bakubaka kanisitaani n'ogamba n'obusomyo bwonna buyiise ng'ekituufu tugenda okukebera entumbwe nga nnamu kati olumu abantu badramatizinga embeera gye balimu okusobola okufuna sympathy naye bwe kiba nga bakidramatizinga tekijjaawo fact nti waliwo ate ababeera mu mbeera eyo nga banyigiriziddwa bituufu nga baamukubye amagumba makutufu walaba muganda wange wayiswa mu ffumbiro nti ekintu kye yeeteekako tekiri muvaako ekyasegirinya oba yamusonyiwa oba teyamusonyiwa tekijjaawo nti wakola ki wayogera naye nga singa yali tayogedde asirise teyejjusa kyandibadde kirala the same way bw'otunuulira Kiza Besigye nti bamutute biwala ttaka ali mu myaka egifa ali mu myaka emyaka ye gye bagamba nti omulwadde muyi kuba abantu b'emyaka 6 plus deferete aba yagiyisaamu nadde aba ne chances z'okuba ne alusaazi umutima gukuba simanywa biki babiboota ensigo bazikyusa sukaali agira insulin simanya bingi baba nabyo bakugamba nti ali mu kkomera mulwadde nga si lunaku lumu topapa nnyo okukola comment topapa nnyo nga naddala ng'oli wabweru wa ggwanga tokulukuta nnyo naddala nga entegeera yo teri ku level eba ne intelligence nsonga z'abagezi waliwo intelligence neemanya nti nno oyogera ne ba CID CM ayo inayo mikwano gyo abantu politicians abali ku level erambula Besigye munyumya nabo oba mukyamu nalaba Nsereko Muhammad yomu kubata wiche wedendo yatandise hashtag free Dr. Besigye ne Stanley Ndawula free Dr. Besigye Ndawula Nsereko naluga n'okugamba bw'aba mukyamu tukkirize mukyamu naye tugoberera amateeka Bobiwine Machaza ayagala nnyo obutaala naye yatuuse n'alabanga nedda tuyambe munnaffe n'awandiika nti kooti ensukkulumu this time round nga tagiwakanya akkiriziganya nayo nti kale enfuga ya wano si y'amateeka kooti nkyamu ye nga bw'agiraba naye bayasusa okusalawo n'egamba nti civilian atwalibwenga mu kooti z'aba civilian temubatwala mu kooti marshal kooti y'ekinnamagye kooti z'amagye tugoberere enkola eyo Besigye atwalibwe ekyokubiri mukkirize atwalibwe awozesebwe ng'avawa ewaka gwe fuutu sodya ovaayo ogamba malukisika twala eri otulimba oyagala biki kati ey'embeera eyo erina abantu bangi bejja mu struggle beerowooza nti mwe mwenoonyeza byammwe mwagala kuba ku top always oba omuntu afa n'akola ki n'afa so kyenjagadde nti yadde Bobiwine akirabye leeti but it's never too late okitegeera era better late than never. Therefore Bobiwine guno omwezi ndabanga akuze mu politics singa agendera wano natandika okulaba ebintu era nsuubira nga bwe yakoze ku kalulu ka wano bw'anakkiriza abantu n'atabawa bano bandeese ssente bano njiwadde omuliro alowooze ku balonzi nti naye omuntu gwe mbawa agenda kubayamba atukolere favor bwe tuba mu struggle nga tunoonya change ebyaddala change ye gy'atuwadde gy'ayagaliza Uganda nti gwe bakuwa Nsereko ono ew'ebibookisi ebyaddala ye Bobiwine change gy'ayagala Uganda ye Uganda gy'ayagalamu maaso eyo bw'aba naye si gy'ayagala atukolere favor bw'aba atuwa bagenda okutukiikirira babeere nga baddala bansa bategeera nga ne balina n'ekisa eri bakiikirira batukolere kuba waliwo abantu nkugamba Sseggona oyo ne Nambooze
bantu balungi nnyo boogera bulungi naye tebakolera bantu ku ground babi nnyo ekyo nakyo Bobiwine kitunulemu baasesinga ku ground bakoze ekingo ojjeeko parapase assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mbasiibulidde wano olina kyobadde ogamba muganda wange Victoria University olina kyogigamba tusooke tubaleke nebaza mugagga just byatukolera tuli bulungi amin